awanda boyuji agwe mukutu kwetuli ayina josinzo kubanga tulaba Hands Pro Live anatera hatusazeho kubanga tujja bwe tuti okwanga tukutusako ebyenjawulo tuze akumboze zitambula atongere kuzigoinga into their deepest so gowena ayina josinzo kubanga tulaba ankusaba following obereko ate tuberenga tutambula dala munjagala kujjukiza awo wenyini abashadi providers consultants abatuze takabasango eleka wano kuva kakadde kamu abasobola kubanga bakuwa poloti abulamu ne banga buchukira dala bunyo mukulu alina estate empya millions 5 zokka osobola kubanga awufuna iwagende nyumba ate obulamu nawe novanga afuka landlord nona akamanyiro kaba landlord kati anjagala kujjukiza hajimiti ononnunga ye amulumbi wadwa asokubanga kuteza ebizibu benjawulo bina ebikwetimbeko asokubanga abitereza aso muluganda wange alina josinzo kwanga tulaba inamba eziri ku screen osokubanga omukonako ate obulamu nobanga bukyukira ddala wamu njagala kujjukiza video eno soko jimpere like mu bufu obutambulire addala wamu bwe tuti abwetusimbudde olwaleero anjala tutandike ya nembozi ya Daily Uganda waliwo post general ng'oli agamba omu ayagala ku munne FM omulala mwagala ku kasente tutandikirawo laavu y'abaana ababiri soda soko otuyisemu waliwo omuntu alira abo nga tetunagenda mu maaso kambuuzi njagala onjawulirewo tugende mu maaso omu ayagala ku kasente ani alina FM jaka ani alina sente wamma bonna balina sente waliwo alina sente njagala tubeere obuleni kuba nga waliwo alinako ennyingi olaba omuntu alina sente olaba kunyambala ye ndabika ye n'enjogera ye anti nalina Daily Uganda waliwo ali mu kufuna nze ndaba Daily mu Uganda ali mu kufuna nalina 1000 aba ne sente nalina akakadde aba ne sente n'akawumbi alina sente kati ani asingako sente omukazi lwakuba mu Amerika alina sente omulala alina fame Daily alina erinnya fame naye alinako ku sente kati kambuzeemu omanye nasooka buuza nga tetunagenda omukyala fame ajagaza ki isha waliwo atayagala kubeera mu butaala okujjako faamu kisinziira ani oli wano mu Buganda bw'ogenda eggulu fame y'eggulu okubeera celebrity eggulu kikugattako tewali tekirina kikugattako omukazi yavudde mu nsi tutundira Daily Uganda as a global yavudde mu Amerika kale mu fiidika ne bana yavudde mu Amerika yavudde mu Amerika tutugambe nti yavudde mu Amerika America zezimu ku nsi eziri against TikTok sikyo kitegeeza mu America TikTok tetwalibwa ng'ekintu ekina era sisuubira nti eryo celebrity mu America ng'ayise ku TikTok kati omukyala gundi obwa sita aba ayagala bwaki just era nga womanyi kavimbo kitegeze anti mu audience Uganda abayagala mu manyi ntino ife bannayuganda abayagala basetingirewo limit ntino yene muba mukazi bawe beyagala okategedako ekibuuzo kyange kikino ono ye Daily Ug sente zimuyamba naye n'omukazi fame senga abadde nga bulaba prima alina olusaniya anti kyekimanyi bayinza obanga bali awo nga waliwo kye baagala yisaawo for example baatadde n'oluyimba tuyinza oba tuli awo omwana nga muyimbi tuyinza obanga tuli awo nga Daily Uganda ngeri gyayiyamu ng'omukyala wa Jane eyo naye muyimbi ate very good vocalist naye nga omwagala nnyo by the way kati soda omuntu atamanyi story eyo soko tuyisizemu speed ekisooka kingenda nga sinaba kwogera ku story ngenda tandika na complain simanyi oba nzikirizibwa omuzungu agamba too much of anything is always bad omukulu Daily Ug abadde tabadde nnyo ku TikTok yajja n'ekintu ekyenjawulo na breaking yaleeta ekintu ekyenjawulo alina content we alina olulimi oluwulirwa ensi yonna nga tetusosodde bakasiru lusosola bakigala bokka kitegeeza okubatalaba content we n'atambula n'agenda mu maaso kati too much of anything bwejjirawo it is always bad mulaba video zakola n'omukyalo oyo ayina engeri gyatreatingamu omukyala treatinga batya ekyo nakyo eyo love ki muganda wange ati kakati alaba kati kyawa zino ku nsi kuno tulina abantu abali primitive otegeera kati oyinza obanga oli primitive nga tomanyi nga mu nsi ndala nga mu America gyavudde kubanga tetugenda tunira no mu Uganda avudde mu America is a first world country and Uganda tuli kati mu omukyala ali primitive tuli mu tennis world country omukazi amuyivu kati ava mu first world country nebe bamukola biraga nti muyivu nidda just love vibe ati waliwo ebintu nga tebabikolangako love azo banga omwana abadenga akyayinaki kati kyala personal interest tuzejjeko olaba anizi gwenga gweri ebintu byagala okukola nga ggwe naye olw'okuba olina wanda eryo byogamba sijja bikola ku lw'abalabi bo okitegeera kati Daily ayinza okuba kale ye love
niyo mulabi wo fani wo alabaki kubana kikikulu hadi waliwo kubanga waliwo abafani bwatyanga bibanyumirwa ayi gwe twaba complain abato omukazi namukyusa omutwe bwati you love kwanga omukazi yebyaya mweyebya ganzango baye wale bali abagala hadi waliwo abagamba nti abali mulave oli alina okuba n'ekyenjawulo nti omukyala kati ngoye wa America n'omutwala eri muto nnyini ere waffe wansi soba n'okugenda no subscribing sebo badde okyatutwala ku kya Daily Uganda nze nkyakalatira ku nsonga yange ffe Abafirika jaaka tulina enneeyisa yaffe abazungu okuza enviiri tekisasamaza naye Bufirika kisasamaza omukyala ne waaba avudde eri ng'awagira ekyokumucunya ffe ng'abakulaba oli Munnayuganda Daily kiba kitunyiga omukyala kiba kimuluma okutokyalinga omukyala mu kamera bwotyo omukyusa tomukkiriza kwogera nenga muli omuvayo mugamba ati no Daily Uganda atokyalingani omukyala nenga wawuliddeko omukyala ng'akaaba omanyi bulungi ti Abamerica oba Abazungu bebali they are very very sensitive mukimanyi bulungi ekyo kino omuzungu n'oba omukonyeko katono we bati agenda azimba afuke wa ready omukona wakatona agenda kaaba nje namenyeka baba basinga batya kibaita blood flow akanya bwendi oshege okimanyi nizo bera ano ngogamba Syria kawunga naye bakutwala eruzira nga emmere toyinza papala kati oyo omukyala kiriza nti ali mu Uganda talina amumwanyina talina amujjajjaawe naye baba mucunya agenda kubirawo endulumbu aleta olugezigezi lw'Abazungu kasobola embassy mu nsi ayinza okuba tamanyi nawe nero za batana complaininga sagala nyo tumukomplainingire ngaffe abatambula ande waliwo action nga ngenda fuluma oba nga ngenda for example Netherland basoka kulaga basoka kugamba embassy ya mojimanyi jedi Netherland osegera eriwa Amsterdam site manyi njagala tambula ngenda kugamba manyiyo chukakata konyo okumanya okimanyi sobola kwagirira machindi nenga simanyi machindi yonna kati kangambe akalanga tuva ku nsonga eyo oyo omukyala era Daily Ug abadde alina omukisa titamanyi Luganda tugenda kuba abakusoma comment zaba na Uganda tifo tumanyi abakotombo oziwandize bana Uganda n'obo yagala nnyo omukazi w'ogwo musango batomwagala otya tuba tukukuba kati Daily Ug omukisa gwalina omukazi tamanyi kigenda mu maaso bayo omwala amanyi Oluganda olwawa alumanyi masoluwulira walidde oyo mwala America omusomalia amanyi Oluganda namwira nga bamwogeza ebigambo Oluganda naye nga ndabanga ate bamutaddemu njagala muddeyo ku interview gyakola n'oyo omwami wa ku BBS bamutanda Alani oyo Alani eyo interview ogenda ino ogiraba ayina bwe yagamba nti n'oyo muwala yakulira mu Uganda oba kale omu ku bazadde be ayinza oba muna Uganda omu ku bazadde be ayinza oba nga muna Uganda kyovola basobola oluwulira naye okukola okulogera naye ku lugezigezi Daily lwatulaze from day one ayinza okuba muri meetinga n'okuwakisafani baki muyingira nnyo mu nsonga ezo gwe gwaffe tukole ki ffe kasosala okujja mu public n'oteeka ebintu mu public obyo byanjudde naye tajja gituluma naye bw'atatwegendeza tuyinza omulabako bannayuganda otwerabizza okuyitirawo ekintu kyekyo kyakola kati nnyo nga tugivaako kisobola okulong lastinga sekyalavu general content woyo kakubuza ekibuuzo osaba yesebo osala okupoza oli musiraamu osala yesebo osala buli lunaku kati content we wakusaala kitegeeza owa live ye wewe okusaala naye zino videos ze bw'anaaba mugezi nga alien skin agenda kuwangala kuba kyakola kikolo ki buli avaayo yenna n'oba alina idea kuva dda bagamba okopaani Daily Ug kuba Daily Ug mugezi okusinza ku kyatulazeeko for the startup naye bw'anaateekamu bino ebirala agenda kwokya tosudde yanyaate tuwe kuleyiza abasaanidde olaba tuli musagene ya alien skin Bobby Wine oyinza omugamba mugezi naye nga era sawa olaba asobola ovaayo okitegeera ne tumwogerako kitegeeza bamugezi wali omusajja nga alina ekivulu nga bbiri naye nga tetumwogera oyinza omwana nti mugezi nnyo naye nga bizinesi agirimu ate omu ng'ekintu akikola ogwa omu okitegedde awo wennyini njala tuswitchinge tugende ku nsonga ya Champion Gudo Champion Gudo mwana yakubye bwino ku mmeeza mwana wa muhozi va ku muhozi mwalone yatulaze ID yaliko maje mu emyaka gye bamuzala
Lwaki abaana bakola ebyo ebintu? Waba oyo mwana obanga bakulirako mu ghetto nga baffe amwe bakulirako mu ghetto. Bwoli wa ghetto. Tokikola kintu. Ugende mpola. Ngaffe bakulira mu ghetto. Anizi. Yenda kawa ntambule ngeze. Omuganda agamba wali omugenge. Tofunyizaawo ngalo. Tukulidde mu ghetto anizize naawe. Jaka baya dana agamba bakulira mu ghetto. Ati ne muyenze byo nakulabe. Ewa. Nakulaze nakulabe. Nakulabe singa abayayi bakabukusi bavuddeeyo balabisa kamba mapese enkwachiya. Bayira baba singa tebamanyi kino. Wala difference okubeera muyayi okubeera omwana w'Egaza. Byanjawulo ebyo ebintu. Ngo bibanyi bulungi. Wala kubanga obeera mu ghetto naye olifala. Osegere. Sigamba nti no okubeera mu ghetto, kyale okubeera mu ghetto. Omugeti wali abagezi baayo, waliyo bafala baayo, waliyo abali amayirungi baayo, wali abanywa enjaga. Osobola ova mu ghetto naye nga ebyo bintu tobikozesa. Wadde kimanyi? Ate ng'oli sharp nnyo. Yenze. Mu ghetto. Naye nga ku nsonga Champion Gudo ekisooka ekimumentalinze ono nga bw'abadde ayogera ye gundi mwakulidde environment. Kambale nkyabanyumire kya ghetto. Okuva mu ghetto kitegeeza ovudde mu kale ghetto kiringa it is a hood. Osegere tino okuva mu kifo kale oba ngambe area ewatali opportunity. Osegera tino bano waliyo faction esologina n'enkola wabula nga mwenna babeetoolodde muli musiraamu ekyo kye bayita ghetto. Osegera tewali opportunity, tewali masomero, tewali ki naye nga oba gy'ova waliyo amasomero. Segeza tuwava muki ghetto je ziringa wali ya amasomero olabe nakulabe kati zinakulira mu kiyaye mulimu amasomero mulimu bu kindergarten andi kitegeze ghetto bela modified ne kati waliyo ghetto kati for example ogenda kama nakulabe nabulagala kama ocheri wansi wa nupe wansi azawe busi Garrison wabuyu n'abayala bategusula ensonga ya musutudde kati njagala ensonga ya Champion Gudo no abantu nga tubajjukizaamu ndowooza katugambe nti breaking through mawulire oba nenso okumumanya ennyo alien skin bwe bamaloka amole gama lutambula mbu yakuba bounce alien skin mujukira ibali akukale ku neda yali Vox yali wabala ya Vox era n'avayo n'agamba nti omuntu we bounce we yasobodde okubanga abeji agenda maaso nzigenda kubuulya wunatandikira omanyira Champion Gudo kakonja bisalamu ebyo tujja bisalamu Champion Gudo breaking through mawulire alien skin we avayo n'agamba nti bounce ye yakubyani yakubye bounce wa alien skin ye yakubye bounce we bala ochegera kati abantu ne babuza bounce wa alien skin wa bodyguard wa alien skin yaneyo ngagamba Champion Gudo so that's the name Champion Gudo ne breaking through mawulire yes yaliwe mabega naye oku breaking ennyo mawulire ndoze nzijwe mbasera bidenze nzijukirawo ensibwe mumanyira esawe eno yensonga nze ngenzo manya Champion Gudo ku TikTok kuba Champion Gudo yali ku TikTok tulali abaana bangi abaze bakola ebintu bingi ba Fresh Kid Felista bangi naye ekintu kyali akola yali akikola ekya yeka nga ina character y'abayayi omuyayi typical muyayi ninga mwana si character muyayi wakawempe kitegeera gwentanso mulaba era ndeeza yemu ku nsonga lwaki ne alien skin yafuna interest mu championship kuba abaana bangi abali mu ghetto nete yagenda kwabo naye yagenda eri Champion Gudo kuba yaliko amaki amafuta tojja kijjawo yaliko amafuta neze nga okumuliranye nnyo ne alien njoza yali ensonga eyo eya nti basagu yakuba ku Vox anti kati anizi yaliyo nga tebamumanyi nnyo soda okutandika otambula ne alien skin siwe yakubi nti yamala kuba n'alyoka atambula zenga sigambye mbu siwe yatandika otambula ngambye oku breaking ennyo 3 mu mawulire amawulire anti ganjawulo tulina mainstream tulina online fese baba TikTok omukulu twali tumonta bulyo Champion mwali mumota mulyo nengambo okumanyika ennyo erinyo lyongerayo because tukirize nti online weri ya amaanyi ne mainstream is still the biggest and the widest tujja yes nze sigenda kikiriza tujja kikiriza mainstream ina amaanyi kino kati bale abasajja bamuyita ku mainstream yena asigala ku TikTok whereby information okutuuka ku ground netaga mainstream Tabala bane mu music tunache tuita ground promotion oli muyimbi anti ulira oli muyimbi yawula njagalo yawule akola ko music abayimbi abasumbu nenda anize setwagale mutuvuge speed njagala twawule region manye ebitundu toyinza kungamba nti mu Kampala waneno ti mainstream yefuga nenzikiriza
kuba nawe kennyini ejja kuba topic ne bw'oba okola ku leediyo bw'ova ku mpewo oddamu ddyo tega leediyo. Of course, but kati okimanyi mu media print neyo mainstream radio ne TV oba electronic kati bw'oba ogyeko nti social media na biki bino kati nayo tuli wano ku YouTube mainstream naddala radio ekyayina abantu bangi zonna media muzonna ng'ozigase. Nze ntambula okuva erugala paka Makindye nga siise kwateze radio yadde n'ogwa naye bw'obeera mu byalo oli wa social media no si tikitoka bwe mba ntambulira mu bantu siyita ku tiktok mba mpita mu bantu sagala nnyo tuve ku mulamwa enjala tugikole topic olala naye ngenda abantu nti radio ekola mu byalo ate wano mu Kampala abantu abali mu Kampala n'abali mu byalo baliwo abasinga obungi abo mu Kampala of course olimba bana abantu abakulaba Kampala ina population ya 1.5 million ati babala batuuze ne babala Uganda 3 million anamuta ate lwaki balaba agenda tubalije soko balemo labe mu Kampala oka Kampala region tuli 1.5 million Uganda ina population ya 45m ati kati sawa zino yinzo banga zina 45 oyagala gamba nti Uganda yenkana n'ekitundu ekigadde kya 48 n'ekitundu ekigadde kya Kampala ekya Uganda abantu bali mu Kampala bali 1.5 million boka million emu mitwala 5 Uganda yonna ina munana musanvu oshegera kitegeeza kyokwesa percentage obala percentage ya population ya Uganda amini ya Kampala mu Uganda oyosanga ngiringa ku 5%. Awo nyinyi ngenda mu statistics endala. Siri sure but kiyinza kwa kitufu millions zisizimanyi. Naye abantu abakozesa social media tetuwera bukadde 10. Ekyo kikiriza. Tetuva ku mulamwa. Aliyeshireka yes. Checho kitufu. Tudde ku nsonga ya Champion Gudo. Champion Gudo yes. Ngawe bitambula okuba nti ya ministry ne minister aba minister boto abamanyiro jukira omukyala nakiwala kiyingi bwe yavayo ku nsonga za fresh hit naye afoka celebrity superstar ali wa kama hesere nakiwala amanyi nagera ebiseere byali yakokyamuga mumanye embeera ya Uganda nti bwoveno not deno oboyo cheza oyo nofunawo ka sympathy Champion Gudo somachire omwagaza mwana mu Kampala sawa zino naye yagala osoma wala mbera Champion Gudo abantu wale ku international school ati Kampala yamwise iyo si international njagala somera kugala amasomero agasoma grade 1 koma musajja star yagamba ya top 5 mu bayimbi abato enamba 1 enamba 2 enamba 3 kati njaka tubere ba nacho mutwala fresh gasomera okimaye fresh kid asinga Champion Gudo amanyi nga tuze mu reality chekitufu njaka tudde mu Champion Gudo chekitufu zamani nambera wano ku mazima merere okimanyi fresh kid asinga Champion Gudo amanyi lwacho za siasi tamusinga Champion Gudo sawa zino yali kama sinyala kuchi ate tuzo kubanga kali jaka kalize kwecho nyizo kigerageranya necha alien okuba nti sawe no yaliko nete kitegeza nti asinga Kenzo okay oyo mutute walanyo tomugerageranya neto tekitegeza mbu asinga Kenzo asinga Rema amanyi oshege sawe no yaliko amasanyane era kitegeza mbu asinga ne B2C nyo laba fresh kabe fik fama ikatamusinga twinzo ga fik kama taina guno mwaka luyimba netamusinga gwe kankugambye bigambo muganda kirao no byeyita Champion Gudo va kubivagamba bonga kuba n'ensonga yavaako mukuba mukama awe aliyeni yagamba Champion Gudo sitakasobola kwamalira palasi wakolaki wayambalidde njagalo jeyo amalala agabayimbi bonga bo togera nga amanyi galina manji kugono mwana nola bagenda nasomera ku Kampala Champion Gudo kyatagenda kweyo kale nchenga manze wa kungeri jola bamwe ebintu kale okumaliriza mango kusoma mbadi nyagalage kale nkunze mbakubanga nze ali y'abazungu mbade mutwala mu setting y'abazungu tino mune mujja mu setting y'abane yaba fresh kid yaba felisa saga atambulire muki muligizaabwe mutambulize mulidiza ngola bachiranga omuntu usako shaka chimbo yasomera baby Gloria baby Gloria by the way neji yasomera so mtu aleo Ezekiel bagita batino bagita batyo tokuba kalangu oyaga kale wale amasomera gali awo international walo nerine kamo chango va ku skills ngoyambuka ati kati olaba kisinzira omuntu future z'omubalidde kati njaga tutunje Champion Gudo ngafa abamulaba future ye eribwa wennyini mu bikonde anti akuba bunje bikonde se muyimbi anti asokuba bikonde
Champion Gudo neno kuimba solo yimba Champion Gudo chakula Champion Gudo Champion Gudo zenda solo yimba wanaweza miaka 18 aja kuba ready sawa zinamanye bikondi osegera bamuwo bwajenewa mufangoni yakulira bouncer laba nzidi bagamba factory eno jibu bamuli mu comedy Champion Gudo wanaweza miaka 2 jukira chakula nyaliwa akoze iki yalibanga yafuga solo muwo bwajeno kamba gambe bigamba ale na education system ejja kubeteredde waliwo ebintu ebiri permanent bagezako n'ebintu ebiri temporary Champion Gudo yinzo kera ku machanga bino byalimu olwalero bigenda toka bikome niyo obulamu obutufu bulino tambula kangu ekyo okulabirako likadde omutale n'abaana be yayimbanga nabo obudde obwo baali b'amaanyi nika tetubalaba naye kennyini agezezako kale yalwanyeko naye busobola okera ku machanga fango ni teriiwo true or false nga tekyaliwo Champion Gudo omuteekedde kye kikyanasobola bayo bagamba mbasoma ekitufu yasoma naye olaba nze ombera ali nsikini kyenkola mu nkuba just ekifaananyi nga Champion Gudo ali mu uniform naye abantu bamanyi nti asoma sintayagala kikola ekyo kati Champion Gudo akola ki asoma ng'oleseewo okusoma kale gundi nga bolaba nti bali ni muyimbi Champion Gudo osobola mu describing otya Champion Gudo so mu balamba influencer asobela influencer influencer nga tolina na address eri awewera Fangoni Forest kati kangubuzo osobola kugera Fangoni Forest noga kati nonya Fangoni Forest mondete Champion Gudo does it make sense kisoboka because this is agenda ku influencing achi kati timba post oleta Champion Gudo muleta wachimanyi nzomu ku bantu abakkiriza ndi Champion Gudo gegamu kumanyiga alien skin tetukakkanya branch anti gegamu kumanyige point yange eri bwenti wenkyogerera bwentyo abayimbi batambula n'abantu ab'enjawulo bawololo bonna naye nga esaawe kamaleyo point yange etegerekeke nze kyendowooza nti Champion Gudo ekingamba Sambu ze zimu ku mpaji zeruwaga abantu babamaanyi nti oba olabyeko ebivulu alien nga ze ku stage Champion Gudo watuuka ku stage crowd yechamuka kitegeeza ki nti abayimbi babayira ne badijje babira ne badansa nga bamanyiddwa badansa banwaji byatambulanga nabedda twabalabanga nga naye batuukayo bati kati kankubu nedda twabanga tubamanyi because yatambulanga ulira kamaleyo kati ni kamaleyo nga tubamanyi nenga batuuka ku stage tetusobola kuba ngalo nti edikazo yatambulanga ne basewasewa banuyoko nenga batuuka ku stage tutaleekaana Champion Gudo olusawe n'atuuka ku stage bwe omuntu amanya nti alien yazze kitegeeza gamu kumanyi kati tubatadde babiri ani ayinza okuva ku muno omu n'afuna setback okosi Champion Gudo sigambe mu gemanyi gewe gali naye kyensikiriza gegamu ku go it is one of them because watuuka mu kifo buli omu amanya nti watuuka mu kifo ani adirira abayimbi bagala nnyo ani agwa ku bonna bulemu asigala n'amaanyi Champion Gudo n'asigala ng'akola ki asigala akola TikTok we okimanyi n'abavuga bye yatandika nabo balagalukuba bakwatibwa kadino point yange era endala ku ensonga eyo yajje nabagambye essaawa eno ekitogeza ku Champion ekitogeza ku alien skin okubanga akyali mawulire sayino nga w'amaanyi naddala katikati kweno point togera ku Champion Gudo era kitegeza kikolera alien kati gongamba musige gamu kumanyige okimanyi ne Bobby Yanga amwogezaako naye ogenda musoma nti gamu kumanyige Bobby Yanga si nnyo okimanyi ne gundi amwogezaako Gaddafi ogenda okimanyi wenjogera obwogezi nti Champion Gudo amaaso gakuddukira alien skin katitegeza it is one of his yes kyo kituufu esala wetwogera TikTok wenjogera ekigambo TikTok bona tiimu yemu era nga okufuka alien skin Champion Gudo naye mwali naye era nga tomanyi tumujina mwembala mugenda kibaita adaptation wira kusikino kirina kibaita adaptation buli muntu buli living creature evolution kibaita adaptation tino tu adoptinga mangu fa abantu osegera alien skin nawe yabukana nani Champion Gudo tuja gamba bambi yabukana naye etuja tekijjawo kiri eri love yo nani alien kyovula abawalabye wano propaganda we yatandika abasinga we bavayo ne bagamba nsonga za Bobby Wine na alien skin propaganda we yajja
nga abantu nga na Uganda ng'ebyo bya adoption byogambire tubiriiko abantu bawo anti kyengamba kikino twalaba abasajja walaba abafaani abamu baganirawo okukola okukyukirawo era okukyuka kyabatwalira budde bunene nnyo okutegeera nti nombuno alina skin yali mu nsobi osegera kitegeeza kiti no akaseera ako bali be bavaayo ne bagamba nti no alina skin akolera Bobi Wine titwabuwa amatuwabula twali kwani alina skin gwe twali twagala by that time naye osegere kye kintu nalaba stamina neno n'omwana ojukira nga bakubya alien mu bonna abayogera ekyo ekiro okimanyi Champion Gudo yatambula nnyo okusinga buli muntu nedda sinzegezaako point yange ogizima ogikulaga nti ntuufu mukimanyi bulungi tino amawulire ga Champion Gudo okuddayo ku ssomero gamanyi n'okusinga kati no gakoza ali omuyimbi awanguda wadi kyokka muyimbi omunene mu Uganda tebamwogera nako bwe tubeerako ne success nga mutandika diversion mututabula bwe olumbu yatugamba ekya neggulo mutudivertinga naye kye tusobola owa amagezi Champion Gudo obudde bunene bamutwale ku ssomero agenda kuddayo asome era nga Champion Gudo mujja kwekanganya nga afuuse kubera ebintu byakola obudde bunene ajafuka olaba Champion Gudo ku ngeri gy'omulabamwe omwana ali sharp segera asobola okukwata maagi asobola okukwata science omwana ajafuka doctor wano mu byokusaaga sharp buveeko okimanyi ffenna abali wano tuli sharp naye eriyo kuffe nga temusobola na sciences obwa sharp n'amagezi byanjawulo ate omwana oyo mulaba n'okuba omugezi byanjawulo oyo omwana ayinza okuba mukalabakalaba awo enyini gattirawo lumu nti abaatukulemberanga naye amutwala asome afuneyo omulimu gw'asoma kuba Champion Gudo toyinza kakasa kati